Uganda kati nagambye dda nti ekifo kino wendi bannayuganda bangi bakitwala ke kabonero k'ameefuga ga Uganda olw'ekijjukizo kiri kye nnakunnyonnyoddeko nga tutandika. Kati olwaleero negattiddwako akulira ekibuga kino Kampala, mukyala Sharifa Buzeki, nga tugenda kuba twongera okunyumyamu ku nsonga zino atutangaaze namu ku biki bye bateekateeka okukolera ekifo kino. Tusanyusa okulabako nnyabo. Neyanza nnyo sebo. Weewaawo tutandikirewo ndowooza olwakadde. Ekifo kino ne wenzijidde nsanzeewo abantu nga bangi nga bakubisizaawo abaana ebifaananyi babajjukiza nti wano Uganda ameefuga gaayo gasimbuka wano ku kijjukizo. Mulina nteekateeka ki ku kijjukizo kino era mmwe gye muli nga KCC ekitegeeza ki? Neyanziza nnyo NTV olw'okutunoonyaako n'okubanga musobodde okutuuka mu kifo kyaffe kino. Ffe nga Kampala Capital City Authority ekifo kino kikulu nnyo gye tuli. Era bwe baatuwa omukisa okusobola okubanga independence ebeera wano mu Kampala, twakyeyanza nnyo gavumenti ng'emaze okusalawo ekintu ekyo. Ekifo kino kye kijjukizo omuntu yenna munnayuganda n'atali munnayuganda ky'asobola okutuukako n'ategeera nti Uganda yaweebwa ameefuga oba kakati twefuga. Nga bw'okiraba simbo eyo eri awo ew'essuubi, omwana nga ye bamurapinze ne bamusitula okumuteeka mu bire, kiraga nti emiguwa egyasibiddwa gyakola ki? Gyasimululwa. Ne tuba ffe nga eggwanga okubanga kakati tulina obwetwaze tusobola okwekolera ebintu byaffe, tusobola okwesalirawo ku nkulaakulana yaffe n'ebyo byonna bye twetaaga okubanga Uganda egenda mu maaso. Kakati abantu boolabye wano babadde mu kifo ekituufu ddala, kuba kino kye kikuwa essuubi okumanya nti ensi yaffe esobola okuva weeri okudda ku ddaala eddala. Ffe nga KCCA ekifo kino bwe kyazimbibwa abafuzi b'amatwale mu myaka gy'enkaaga, kyamala ne kiweebwa ekibuga okubanga kikiddukanya. Mu kukiddukanya emyaka bwe giyitawo kifuna obuzibu olw'embeera y'obudde n'emizimbo gino gy'olaba emmotoka bwe ziyitawo enfuufu esituka n'okuba nti ne sipeesi yakyo eba ekendeera kumala ebbanga. Naye nga KCCA gavumenti yatuwa obuvunaanyizibwa okubanga tulabirira ekifo kino. Mu kukirabirira okubanga tukirabirira omuddo nga weeguli n'okubanga kirabika bulungi n'okuteekawo ebyo ebintu ebirala ebisikiriza bannakampala, bannayuganda n'abantu abagenyi baffe abava mu nsi ez'ebweru okubanga basobola okukibeeramu ne bakyeyagaliramu. Era embeera gy'okirabamu tulina project gye tulina nga KCCA okubanga tukizza engulu. Waliwo kye tuyita landscaping okubanga tutereezaawo bulungi, tuteekawo ebimuli. Ndowooza olaba nga wali mu maaso ku luguudo. Ndabawo ke mwataddewo kairaavu gundi Kampala. Yes, twataddewo kairaavu Kampala, naye era tugenda kwongeramu omutindo. Nga bw'olaba bu islands obwo buli ku luguudo, tugenda teekamu ebimuli, tubupevinge bulungi. Wano wonna ebimuli okubitereeza n'okuteekawo entebe ezo z'olaba okubanga tuzirongoosezza bulungi, nga gwe bw'oba ozze wano tokoma kwekubya kifaananyi wano wokka, osobola n'okutuula ku ntebe ezo oba olina ekintu kyo ky'olese, mazzi g'onywa ki n'obeerawo. Wanaabaawo ne wenywerako kacaayi. Ettaka likyali ddene nga bw'olaba ku sayidi wali ne sayidi eno yonna sipeesi ya monument eno. Naye ate waliwo abantu balinamu okutya nti abantu abamala okunyaga eri bajja ne bawummulirako wano. Security yakyo eri etya? Ekifo kino kikulu nnyo gye tuli. Era ne bw'oba weeyaziseewo ng'abaali bakola oluguudo awo, twali tubala bubazinnaku. Kasita baamanya tubagala mukole eki muveewo, nga twagala muntu yenna kwebudamya wano. Kuba kino kye kiraga nti kakati Uganda ng'ensi yeetengeredde. Tujja kiprotectinga paka ku muntu asembayo. Mpozi ekibuuzo ekirala munnakampala kye yandibadde yeebuuza, waliwo ebifo ebirala bingi ebiringa kino wali eri ku City Square, naye ate abamu beemulugunyaamu nti tebakyabakkiriza kuwummulirawooko. Ebyo byo mulina nteekateeka ky'okkakasa nti omuntu akyeyagaliramu nakyo? Ebifo ebyo mwebiri mu Kampala era byonna tugezezaako bizza engulu. Ndowooza City Square bwe yali emyezi 8 si bwefaanana kati. Twagiddamu bulungi ne tuteekamu omuddo ne tulongoosaawo, naye
ekizibu ky'abantu baffe okwemulugunya okwo nange nakufuna naye ekizibu ky'abantu baffe ekintu bw'okitabuti bw'oti bamanyi obutakirabirira bulungi ne bakyonoona kati bwe nkuwa example nga wali ku Watoto waliwo fountain abantu tugezaako bajjawo tulongoosewo naye olaba ebintu bye bakolera oli n'aleeta esigiri n'ayanikawo engoye n'akola ki kati tulina okuba nga tuteekawo obukuumi obwo gwe naawe ojje ne suuti yo osobole okubeera mu kifo ekyo n'omulala naye ajje asobole okubeeramu kati abantu abo abatali balungi mu kifo ekyo betutangira okuba nga tebajjaawo tulina State Square tulina wali ku Mutesa ku Nile Avenue era akoko okuva lwe twataddewo omukolo gwa festival abantu bakettanidde nnyo leero kabadde kajjudde ne wano nawo wabaddewo abantu bangi nawo ku State Square bwe tunaamala okwenhansinga obutebe bwe twangala okwongeramu era nakyo kijja kuba kifo kyakubeeramu ng'abantu bakyeyagaliramu naye tubasaba babikuume kubanga bw'ojja ate n'osula omwo n'oteekamu engoye n'oyolezaamu abalambuzi oba obagoba n'abalala bonna abaagala okubeera mu kifo ekirungi oba obagobye. Weewaawo oyo ye mukyala Sharifa Buziki yakulira KCCA ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ebigambo bye byebyo kifo asuubizza bingi kale kati ebyemikolo gino tujja kugira